tweyongerayo agava Iganga. Poliisi Iganga eriko abasajja babiri besindiridde amasasi agabatiddewo nga kigambibwa nti bano babadde babbi. Abasajja bo bano babadde n'emmondo olutegedde nti poliisi ebagudde mu buufu ne batandika okugiweereza amasasi. Omusasi waffe Katuwe byajje Iganga. Abatuuze b'e Nabusere ekisangibwa mu Gombola y'e Nakalama mu disitulikiti y'e Iganga baguddemu ekyekanga amasasi bwe gatandise okunyuka ng'ekibinja ky'abasirikale ekirwanyisa abazigwe kya Flying Squad kigobagana n'ababbi. Kigambibwa nti abasajja bano batandise okubalinnya akagero okuva e Nalufeenya mu Jjinja ng'era akafo kano ak'e Nabusere babadde batera okukateegeramu ne babba abantu. Abatuuze basimye poliisi olw'omuyiggo guno kubanga ababbi babadde basusse okubatawaanya. Tulusaba gavumenti poliisi sigaye ng'ekola ogwayungo okunonereza okuyamba abataka kuba mulala mu uniform full uniform y'amagye mulala va t-shirt ya zebra abe kulokeza nga tibantu bawala bakazi balika tibedi bafuaku baidi bajire kunonya byayidi kati bawo bafuirirawo olete oba munamaji oba muki afuirirawo. Okusinziira ku poliisi basobodde okutta abasajja bano okubadde bya Ruhanga Julius Siza ng'ono omutuuze w'ekitebi mu Ntebe wamu ne munne Bosco Kyalukeiza omutuuze w'Esseeta Mukono kyokka ng'ono bamuzaala Kaliro mu Busoga. Adumira poliisi mu disitulikiti y'e Iganga Ndita Nasibu agamba nti bano babadde baagala kunyaga naye ne babagwa mu buufu. Ate babadde bafunye shuwadiro endala naye ne tufuna enough intelligence tutandika okubatraininga. So before they executed the mission, we bumped into them. They fired once and then we had to clear them. Poliisi egamba nti omu ku basajja bakwatibwa n'emmotoka y'omuyimbi Geoffrey Lutaya yalonkomye abasajja bano. Bano basangiddwa n'ebyambalo by'amagye, kadda z'ebitongole by'amakomera agabasiba bateereddwa wamu n'emmundu ey'ekika kya AK-47. Oluvannyuma emirambo gyabwe poliisi egitutte mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Iganga ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.